TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibiyo chano mulungi ali kutimbe gagadde olwa Salamu TV. Nkukulisayo yonna munnange olunaku lwaleero gy'otabalidde emikolo okufiirwa kulikayo omulungi yonna gy'osinzidde okubanga mwe balina kwerekera bannaffe Allah batujjululako bambi nammwe ababeera n'emikolo nammwe mukulikeeyo n'omuntu okuyita najja kubeerako ku mukolo gwo bambi ekyo nakyo kiba kya kitiibwa nnyo. Programu yaffe emaka nga yavise dda nange Asiya Musana tutunuulira ky'omulungi tuze tutambula omulungi andaba ku Salamu TV nga tutunuulira amaka gaffe abaana baffe naye omulungi ogwayita twalina wano Sheikh Ismail n'afande Nandi Keti nga tutunuulira ku mwana omuzadde abazadde ababiri ovaayo obudde kitotunwe ku mwana owa siniya omwana agenda mu ssomero mu bigambo mu kunyumyanyumya wano mukulu Ismail alina ekigambo kyayogerako n'agamba nti wabeerawo ate omukyala ebintu bya feeding omwana ono ataatawo omulaba biki kati nekimpa ate okuddayo emabega olunaku lwaleero omulama gwe njagala okutambula nagwo omulungi andaba kati ku Salamu TV njagala kukuzaayo eri omulama oguli nti biki ebireeta obukambwe mu maka mubeeramu omwana mubeeramu omukyala mubeeramu taata era ne bituviirako amaka gaffe okufuuka eddwaniro okusinziira nga bwe twaliko emabega mukulu Ismail n'akinyonyolako nti ebigambo ebibeerawo katonda kubalero byenjagala tutunuulire era mu nnyumba siriimu nzekka nina abagenyi benkyaziza njagala okwanjula nti olunaku lwaleero nina gwenkyaziza ono omukyala teyeeri atama nga bulijjo ntera okutambula naye era njagala kutulire ku Salaamu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardh wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati nsanyisa okukulaba. Alhamdulillah. Engonanye. Amina. Sheikh Ismail. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ndiye tukigenze eri abatulaba bonna ku Salamu TV n'abatuwuliriza obuwuliriza bajje bali amanya Ismail Mahmoud Simogere mukulu w'essomero Kawthar Bukoto Quran School. Omukulu w'essomero. Naam. Era ndaba ddala alhamdulillah suuti mashallah sente zijjudde awo Bukoto. Kurani etinta. Tebagana tabazaabu. Ati lwaki kankuviire njaga kutandika leero ne mukadde wange Hajati Amina Makombe. Hajati Naam. ebintu bino tuze tubitunuulira okuva emabega ne twesanga nti biki ebireeta obukambwe mu bafumbo ababiri ne biviirako amaka gano okufuuka eddwaniro nga ggwe Hajati Amina Makombe oli mukyala mufumbo ate ng'oli mumanyi. Alhamdulillah. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okutuula wano nga tulina akantu akatono ennyo ke tugenda okwongera ku ebyo bannaffe be balina ebingi oba oli awo akayinza okutambuzaako abantu baffe ekiseera ekiddako mu maaso. Nga bw'ogambye tuli bantu bakulu era nga n'amaka emu ku ibaada enkulu. Obufumbo ibaada bwe tugamba amaka agabeeramu abantu banjawulo bangi naye nga bweri ibaada nti buli ibaada erina entambuza yaayo. Mu busiraamu buli kintu kyonna Allah akissaako enkola nga ye yawulidde ginnaayo nga bula nti eswala ogiraba ebaako okufuna ewuzu n'oteeka engoye z'oyambala w'ogenda okusaalira by'ogenda okusoma ebikolwa naki n'ebigambo. Kati n'embufumbo muno tulina amateeka n'enkola nga ddala esobola okutuluŋŋamya n'okutuwonya oba oli awo nga bw'ogambye obukambwe n'obunafu byonna bireeta entalo. Obukambwe buleeta entalo n'obunafu n'obuleeta ki buleeta entalo. Kitegeeza nti ebintu byaffe ebisinga byonna teekwa kubiba nga biri mu masekkati nga bwe tugambye aya eno tugamba nti audhu billahi minash shaitani rajim subhanalladhi khalaqa al azwaja kullaha
yayawukana Katonda yatonda ebintu bimeka bibiri mu ebyo bye tumanyi ng'abantu nti yatonda omusajja n'omukyala te muntu mulala tonda abantu bameka babiri bokka mu ebyo bye tumanyi ate bera situkola ki situmanyi nagaa n'ebyo musimba mu ttaka oyinza okuba tolaba nga kasooli musajja tino empaka ensajja eno mpeka enkyala naye ye akitonda bwakoze ki bwagambye kitegeeza nti okubeera kw'ebibiri kya mugaso nnyo bw'oba okitegedde nabiki ebigenda okuddirira bwe tumala okubeera ebibiri tukeera ku makya nga bwe tuvuddeyo eri kuba tetutandise kwogereza tetutandise kusinkana kaka tuli maka wakati tugambye biki ebivaako amaka okubaamu n'obusungu obw'obukambwe n'obunafu biveemu biki kuba nkugambye obukambwe n'obunafu byombi bireeta amaka okubeera eddwaniro kiki ekireeta kino nti ebiseera ebisinga obungi ekintu kino abantu abasinga bakigwako bukwi abantu abasinga balowooza nti bakitegeera bo bokka nga bafaanana abantu abasinga bagamba nti bakola nga balaba abalala nga bakola omuntu waga nti yabitegeera naye sanga tabitegedde omuntu omulala akopa banne nga bakola ki bakola tudde tugambe nti nga tonaba kubeera mu maka wavaawa okubeera kyoli omuntu yenna alina gye yava nga bwe tuli wano seeka alina oluli olwo maama ne taata muyava nagera ku makya nazaalibwa ku makya nakabeera akaana kabeera akavubuka kakati musajja nnyinimu ne hajjati musana naye ne gyeyakola ki yava osanga gye twava eno gye tuva eri wayinza okuba nga wayinza okufuuka ensonga obutalongoosa kino kye tugendamu oba oli awo ebiseera emu tulowooza nti ekintu gye kitandika nga tukoze ki nga bwe tuba tulabye katufe ng'abasiraamu kuba kali amaka ge tuli mu maka maki masiraamu amaka amasiraamu gatandika kati obufumbo nsonga kyenkulu eziteekwa okutunuulirwa nga tetunayingira mu bufumbo abaffe ani atuyambako okubeera abafumbo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza mu Qur'ani buli nsonga yonna atugamba udhu billahi minash shaitani rajim tufasal ahli dhikri ekintu kyonna buuza abakola ki abakimanyi in kuntum la ta'lamun kuba kitegeeza toyinza kumanya kunya waliwo yakola ki yakumanyisa wate okuba wakoze ki eyakumanyisa ekintu nga bwe kitambula kati osobole okikola naawe gyokimanyisa abalala mu kiseera kyakyo ekyokumanyisa zani obufumbo buno olwaleero kyobugambye eddwaniro kubanga kyewuunyisa bukambwe bunafu ddwaniro kyewuunyisa abantu okubeera nga bwe tutudde wano nga bwe twasaze tugenda kusinkana wano ate nituwandi wano we tulwanidde kitegeeza oba oli awo nti abantu ekintu kino bakiyingira nga tebakola ki wateekwa okubaawo okuteekateeka kw'abantu bano tuteekwa okuba tugamba waliwo obunafu mu kutandikawo kw'omulimu guno olyoke kuvaamu emitawaana egifaanana bwe kiti bwetuba tujja tuwogera nga tunyumyamu n'abantu tugamba nti mu masomero mwe twayita waliyo dibeeti naye kati bw'ofumiitiriza ng'omuntu omukulu ng'ogamba nti omulimu gwa dibeeti si gwe gwali gwe tulaba olwaleero dibeeti ayagiteekawo ayinza okulowooza naye ayigiriza mwana kwogera oba oli awo nakuteesa naye kati tugenda okukitunuulira nga ate si kyekyo nga kukaayana okubeera mu dibeeti Sheikh Ismail Mayamba, Sheikh Ismail Muhammad simwogerere bukoto kakati gwe kintu kino obwo kitunuulira omumbe gy'omuwulidde ajja kyamina makumbi gwe obwo kitunuulira biki gwe nga gwe Ismail simwogerere ebireeta obukambwe oli musajja ndowooza baseera kusinga kubeera mumwe basajja oba mu babaama simanyi gye tunaggwera eyo gye tunaggwera eyo obukambwe ne bubeera mu maka ne butwaliramu omwana taata maama ne tutuuka eri mu bunafu ne tufuuka eddwaniro gwe kino oba okitunuulira biki ebikireeta niyinza bisimillahi rahmani rahim niyinza okukijja ewala nga ntandikira ku aya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba nti fankihu ma taaba lakum awoka muwase ma taaba lakum tubavunire nti muwase ababanyiriridde twagala tutandika okubuuza ebibuuzo ebiwera ti obufumbo bw'ennaku zino abantu bwe balimu omuntu afumbirwa omusajja gwayagala oba omukazi oba omukyala oba omusajja awasa omukyala gwayagala era bw'aba amwagadde nga ye oba alina byamwegombyeko
byamwegombyeko ebinaggwaawo anaasigala akyali amwagala oba anaamukyawa. Ebimu ku bireeta nze ensonga zange mu maka byonna buli gye tutambula yonna mmaliriza mbikomezaawo nga mitadde ku laavu mukwano almahabba. Singa amahabba oba omukwano gubeera mu maka musobola okusetolinga ensonga zammwe, musobola okwogera buli kimu, twayinza kubeerawo butabanguko. Naye olwokubanga tewabeera mukwano, that's why omuntu osobola okwanukula mukwano gwo nga abadde mukwano gwo nga bw'oyagala. Kakitegeeza gwe wali oyagala, gwe waliisa ku keeki ku lunaku lw'ekidaala, gwe wayita hani ku lunaku olwo, wayita omwaka gumu ng'ogamba kisajja kino embwa eno, kubanga bye wali omwagalako birabika nga byaggwaawo. Olwekyo hajja tekyakonyeeko wa gy'avudde mwesinkaddeyo wali simwogerere. Ayinza okuba embwa eno nga musajja yagamba omukyala. Kiki ekivaako okugamba nti embwa eno? And that verse is true. Tugambye nti omusajja asobola okuwasa omukyala olw'ebyo byamwegombyeko nga teyeegombye ye nga muntu, wabula attachments ezimuliko. Naga nti omukyala oyo mabega waliyo alina obwegagga buno, omanyi famire ye eri kino manyi, naye nga ye ng'omuntu si gwe yeegombye. Katitegeeza biri bye yeegombye ne biyitako awasa omukyala ono ebinaggwaawo, automatically ajja kunoonya olukwe alabe sparking point ki ekiyinza omumutwala. Okimanyi nti enkaayana ezimu ezibeera mu maka, abasajja oba abakyala abamu abaanoonya ensonga omwami w'atandikira asobole okubeera ng'agamba nti kaŋŋende ewaffe neyekwasa akasonga ako, naye nga waliwo ensonga ennene ennyingi eziyinza okubeera nga ziri hidden nga twali azimanyi. Hajja Tyamina abadde alina kyabuuza nti nga tannatuuka kumugamba nti mbwa. Kakati ekigambo kino ekyamaka si kitono nga bwe tukiraba. Ate abantu babiri tebagasobola amaka. Omwami n'omukyala bokka tebagasobola. Era osanga mu kiseera kino nga kyekivuddeko obuzibu ennyo, kuba tunula nti bwe tuba tutandika amaka, Allah subhanahu wa ta'ala atugambye okutubu billahi minash shaitanir rajim, fanikihunna biidhni ahlihinna. Bwe muba mufumbiriganwa, omwami bw'abazza okuwoowa omukyala amuwoowe nga abantu bannannyinimu bakoze ki? Bannannyini bakkiriza. Okukkiriza kw'okuwoowa si kwakukkiriza kwokka nti mukkiriza muwoowe, wateekwa okubaako ebyetooloolwa okusooka tutuuke kukkiriza okuwaayo ki? Omwana waffe oba omulenzi ajja awase muwala wa musana. Kakati okukkiriza kuno gye tuyitamu mu kukkiriza okumuwoowa bye bigenda okufuuka ensonga okunyweza ki? Amaka, oba okuggyawo obutabanguko singa obadde buteeka okubaawo. Obutakkaanya buteeka okubaawo kikirize mu buli ngeri yonna mu bufumbo. Naye eyali akirabye ate gwe tusuubira okukola ki? Okulongoosa kino. Allah subhanahu wa ta'ala atonda omuntu n'embeera ezaawukamu. Omuntu gy'okoma okuwangaala naye gy'okoma okumulabako ebibi. Omukyala n'omwami buli lw'omulaba omulabako by'otaalaba, naye omwana buli lw'omulaba omulabako ebirungi mu maaso. Omwana naye ono mukulu munno buli lw'omulaba omulabako ebyamulema. Kati sooka olabe ekintu takisobola. Kakati wali mu maaso gye tulaga ne tujja tuteekayo Qur'an nga bwe tugambye, ne tuteekayo essuubi la hawla wala quwwata illa billah. Omuntu ono ajja okukyuka, ayinza okulongooka, Mungu ayinza okuleeta embeera ki? Kati bwe tunuulira ng'abaami baffe, Allah basaasire, Allah yaba olukusa oluwasa omukyala siga buti bwomu. Kakati bo bennyini bajja ne bafuuka tukise katabanguko oba entalo. Kakati n'akola ekintu nga kiri halaali. Kyokka olw'okuba nti oba mateeka gamulemye, oba kubanga ekigambo ky'obufumbo bw'ababiri muweze basatu wateekwa okubawo obwenkanya. Kati obutenkanya ku bannaginimu bano bubaleetera ekizibu n'atawaanya obwongo n'ekibadde ekya bulijjo ekirungi n'akiraba ng'ekibi, kubanga aganye okubeera omuki? Omwenkanya. Nga bwona nti Allah subhanahu wa ta'ala atulambira nga mubeere abaki? Abenkanya. Njagala nnyingirizeewo ensonga. Obutenkanya bw'abaami bano oba oliawo buleeta n'obutasiima bw'abakyala bano. Kati omukyala buli bw'atasiima n'omwami naye ajjamu entondo n'alowooza katasiima buli kyendeeta n'awula ne kasankiyo. Nga bw'ogambye nti musomesa abize mu byabutasasula school fees.
seeka leka bintu kubitabira mu school fees nti nga bw'atasasula school fees omwana ojja kumugoba akole ki agendeka ate kyewunyisa alina seeka amale kumuwulira ate bw'akoma wiiki gy'amaze kutasoma tamusasula biri by'atasomye nga tasasudde kakati kino ekyobuvunaanyizibwa ekyo tekitegeeza nti wemba sisiimye oba sikutigudde enva ndi ate otuukiza buvunaanyizibwabwe anti kyekimu kyennyini kye ŋŋamba nti ate era wadde nga nange sinnabatuukiriza tekitegeeza nti tompa kitiibwa kubanga akasajja kaawo tekampa byakukola kuba aja ti kyobamanya ti abutabanguko mu maka obumu mwebuli nga mwefumbiddwa nga n'omusajja gw'ofumbiddwa omanyi n'omulimu gwakola n'enjogera agezaako okwetoowaza ng'omusajja naye nga waliwo by'omusuubira akukolere nga tabisobola ne bimufuula agenda okuba ng'afuuka omunyoomoofu mu maka ge oba omukambwe byombi kale bisoboka anti omunyoomofu n'anyoomebwa nga tosobola mukyala kumufukaamirira oba kumuwa kacyayi kubanga ne bw'aba musabe kadde y'emitwalo 10 ate amuwa 2 naye oluusi buyinza okuba nga bwe busobozi kitegeeza nga bwe nnina otuukiriza wadde onnyoomye oba nga tosiimye kyenkuwadde nze nga mate naye wandibadde otuukiriza nompa ekitiibwa wadde ndi mwavu oba nga sinakufuna busobozi tegeeza ebintu biba bikwatagana bimeka bibiri nti omwami buli wabeerawo abagezaako otuukiriza naye nga batwabakozazi be baani bebahajati batwabakozazi okimanyi ajati nti abasajja bangi mubasindisi ne bagenda bawasa omukyala asooka owokubiri nagenda nanonyo n'owokusatu naye ng'ensobi evudde ku gwe namba emu nezingiramu owokubiri seeka mugamba akomaawo nti genda onoonye seeka mugamba asooka gusa talina kyagusa kirala kubanga buli lwagamba nti nze ŋŋambye agenda anoonye kitegeeza nti kino ekirabo kyekitegeera kubanga seeka ekigambo kyo ekyokuwasa kigambo kyo era obuvunaanyizibwa bwo bagenda kubukubuuza oba oyina omu oba oyina babiri oba oyina basatu toyinza kuwasa lwange kubanga zinakoze eti kubanga nawe okokola oti gwe seeka luno olutalo lwo kati ati ajati nze akitegeera nze akitegeera omuwalimu naye okategedde ako kakunyonyi amanyi nnyo era gendaga nti nga bwe buli obuvunaanyizibwa waliwo huquuqu eza zawujo eri zawuja omwami ku mukyala nga waliwo ebyalalikibwa nga biwandiike mu hadisi eby'omukyala ku muki oba omwami atuukiriza oba tatuukiriza nga nawe omukyala olina kukola ki hadisi era aya yekola etya yeyogera ekyo kitegeeza nti wabeerawo ensonga ezireetera omuntu nti kakikola kiriwa ekyokulabirako tolaba mu ibaada zetukola olw'okubanga olaba embeera etambula olaba emiziki gyetuwangayo oyinza okubeerawo omusajja nga ye mukodo tagabangako naye niwabeerawo ensonga masijidi gye basondera amahabba ne gamukwata ng'omuntu waba takulembezaamu riya n'atandika ku olwo n'akwata emutwalo n'aguwaayo ayinza obutadda mabega kukola ki agenda kukola ibaada nnungi yakuwaayo naye nga waliwo kwabiridde alabye waliwo abawadde n'afuna amahabba naye n'akola atya n'akola ibaada eyo naye ibaada kati n'ebibi bikolebwa nga waliwo abasikirizibwa yensonga lwaki abaana baala boonooneka n'abaana abalenzi ne boonooneka waliwo gurupu ezibatwala kati bwagenda ne gurupu ezo kitegeeza bw'oba tomutangidde agenda kugenda ayonooneke kitegeeza bw'oba toyagala ayonooneke mutangire ogenda nani bw'oba toyagala mwami ono ave ku mulamwa ng'omutonde ekyo aya bwenziri etugamba bwetu bagambye mawadda wa maadha wa rahma mukwano nakwagalana bikola kino al aya mawadda bw'oba toyina mukwano togenda kufuna mukwagala togenda kufuna kusaasira kitegeeza omukwano gw'ono mukyalawo olw'okuba mukwano gwo ogenda mumusaasira oleme muvuma ogenda mumusaasira ogenda nti omukyalo ono namujja ewaabwe byonna byonna n'abyerabira byonna amanya ayita gange buli kimu kyonna awangira ku kyange embeera zonna kamusaasire omukwano gusembere okutuukiriza ebyokola otya abalina omwoyo mutono alemererwa okugumiikiriza olw'ensonga agezaako naye gyagezaako tewaliyo byonna tebiriyo kusiima byonna teriyo kusiima kaakati omulama gule nti biki ebireeta obukambwe mu maka gaffe
era amaka gaffe ne gafuuka ki eddwaniro tugambye kati ngenda wamina tugamba nti nzirayo ku pointi kati ndiwo obutabeera bwesigwa obwesigwa gwe wennyini kubanga njagala tunuulire nti buli kintu kiriko omukulembeze waakyo amaka gana naye agakulembera obuvunaanyizibwa bwo seeka obuvunaanyizibwa bwo gwandaba obuvunaanyizibwa bwo omusiraamu bwe buvaako emitawaana gyonna nja kuwa ekyokulabirako nga kyangu nze nakulira mu maka g'abakyala bana okiwulira ennyumba yaffe egi efumbiro eri oluggi olu lumu eddiiro limu nolokuba nti bataata baffe baali basajja beesigwa n'okumanya kibateeka okubeera banyaffe baatukuza ntukola tubeerawo naye kati seeka ayinza okunga nti omukyala wabasula matugga ng'omulala asula bweyogerere bwe basengera ku mbaga yagivaako ekimujja ku mbaga kiki si mwesigwa talina mazima na buvunaanyizibwa bukolwa byasobola okukola ki nze njagala seeka mukkirize yakugambye nti laavu nayo laavu yennyini leka seeka tuli abakyala bana ani agabanya laavu muffe gwe nanyinimu gwokola ki era twasalawo noga nti jakusula ennaku meka 3 ffeffe natukiriza kakati lindako katono information ebeera nayo ojja kugireeta kiseera kyo nga kituuse omusajja yennyini gwe seeka agenda agamba tebamukulisizaayo tebamuwadde katunda lwaki tebakuwadde katunda sharia y'obusiraamu bw'otuuka waka omukyala yanoonya nti mwami yazze ngende mulabe mu ddiiro oba omwami yagamba nti abantu bawano balazeewa hajati nga simulaba kasi mwalazeewa amina nga taliiwo obuvunaanyizibwa bwo nga nnyinimu ate saagala seeka ogambe nti ekireeta obutabambuku mbu bwenkunyiiza ate naawe n'otukola kyototekwa kukola gweolina osigala ngaoteekwa kukola byokola byoteekwa okukola kuba kusooka nze ndi munafu akujala kawamunalanisa gwe nanyini maanyi buli kimu kyonna gwokola ki gwokifuga emmere gwogifuga olugoye gwoluleeta kakati bwolema okuleeta olugoye nodeno nga jatigenda oyiye bwenjiya nenegulira olugoye negula engatto kati ba nkyakulaba kooki genda oyiye era nefuma nengenda kola ki kasooka aleteka information ke ako kayingire okerabidde she tayinza kukayirabira discussion ogidrivinga tugijje mu maka ga seeka ne ajati tugiteeke mukyekireeta obutabangula omuti obukambwe tuli ku bukambwe buno ajati levo gyayogererako y'abantu abamanyi tugamba nti abantu tebamanyi byakukola ajati nze gwogamba manyi butereevu ki kyenina okukola awaka mungu kyansobosezza okutegeerako niye oli abasiiba abakubagana abatemagana engeri gye beefunamu si yeyange betuhintingako abo tulabe amaka gaabwe ng'ate basiraamu baki banno maka gaabwe gateredde gatya kuba temanyi hadisi ejja mugamba nti gwe nanyini buvunanyizibwa waka nekyashisaka tutunuulire busiraamu bwokka wabula mbeera y'omuntu yenna abafumba nja kumanya nti nze nanyini buvunanyizibwa era omukyala oba mpa ekitiibwa oba tampa kitiibwa nze nina okugula ebyokulya waka omulala takimanyi naye lwaki okwambuwala tujjayo ensonga lwaki omulala takimanyi ekyo tinjagala point aja tagirengere bulungi n'omuntu oli atamanyi wadde hadisi gyono omugambo oba aya amanye nti kubanga abamu tebagenda mizikiti kati wano ku time eno wayinza okufunirawo kiki ekireeta obutabanguko mu maka embeera ey'obutawaŋŋana bitiibwa nkulu nnyo mu maka kituufu arijalu kawamuuna aja tagisomye yagimanyi naye waliwo n'ajja gisoma ng'ate agisoma lwakugijereegerera naye ng'ate naye musiraamu munne kitegeeza nti ekyokuba nti kawamuuna kyosoboka okwogerwa ebyo twabyogerako omulundi oguwedde tumyoga nti arijalu kawamuuna n'oginsomera kubanga olina kyogamba kyondaga kyenteekeddwa okukola ku saidiyo naye ati okituuka ku saidiyo siba kawamuuna awo aya kawamuuna eba tekyakola ye interpretation y'abantu betubuulire essaawa eno kati Sheikh Ismail simwogerere ebigambo bimuyudde hajati omuwulira akunnyonnyodde ye ekintu nga bwakola ki nga bwakiraba naye temunnaba kunzigukira wali wennyini omusajja agenda n'ava ku mulimu n'atandika okuyombera eri mu ddiiro ebikopo abaana empi upapwa mbeera ki ekiyinza okunnyonnyola ekintu tuvaamu n'eddwaniro ekivaako bwetyo okufuuka eddwaniro mu maka muno wateekwa okubaawo okumanya levuzi zaffe nga bwe tufaanana era mu levo mwe muli obuvunaanyizibwa omukyala akomawa omwami akomawa omwana akomawa omugenyi akomawa
olwaleero nga mwanyineze bwagambye ffe twakula nga amaka galimu amateeka naye abantu tebalina amateeka mu maka gaabwe. So buli muntu mu maka ge yali badde alina amateeka gajja okunenya naga nti abange kino ne mukikola bwe muti naye tuka essaawa zino nga tulinabo tulya emmere bana essaawa z'okulya emmere nga zimanyiddwa, essaawa z'okusaala zimanyiddwa, omugenyi bamuyisa batya, omwana abuuza atya, abagenyi bakomawa. Kati olwaleero bwe tutunuuliranga bw'ogambye ki ekirivuddeko obutabanguko, ebigambo by'obutabanguko bingi nnyo naye tujja bizingira mu bintu ensonga egi ya butamanya. Nti oba oli awo bwe tuyingira mu bufumbo nga bunagambye nti abantu babeera mu dibeeti nga bakuyita kuteesa. So kuteesa omuntu awa munne olukusa n'awuliza kyakola ki? Awo yini hajja tugenda okutandikira omulungi atwaba ku Salamu TV katumye kulendola amazzi tovaawo tukomawo obalaba mbina omukyala ateri atama tege n'omwami simwogerere naye muzira naye teri atama katumye kulendola amazzi tovaawo buterevu mbakulisaayo nnyo mubaka bwabakama wange nekugaa nti bali kubanga bakumidde ku lutimbe egaggadde tukyagenda ddala mu maaso nange omuweereza wakasiyamusana wamu n'abagenyi bange benkyaziza musujjo omulamwa gwe tuliko biki ebireeta obukambwe mu maka. Oyinza okwesanga maama mukambwe nnyo, oyinza okwesanga tata mukambwe nnyo, oyinza okwesanga omwana mukambwe nnyo. Bwe njogedde ne mukadde wange mukulu wange Hajjati Amina Makumbi n'agamba nti obutamanya okoma ajasibonga noyogera ku bwesigwa ate Sheikh Ismail simwogerere n'agamba nti omukwano kikulu. Manye mu Luzungu waliwo akantu ke bagamba nti the supreme happiness in life is the conviction that we are loved. Yentikko y'essanyu mu bulamu kwe kubeera nga muli mu birowoozo by'olinamu ekirowoozo ekigamba nti waliwo anjagala. Kati bwe tutuuka ku baana abafumbo buli w'obeera n'ekirowoozo mu mutima gwo nti mukyala wange anjagala kituufu, omwami wange anjagala, kitegeeza buli kyokola kyonna olina okutya omunyiiza, olina okutuukiriza gy'ali, olina okubeera omwesigwa kubanga mukwano gwo akwagala era naawe omwagala. Naye olwokubanga tewaliwo laavu kati buli omu akola gadibe nga lye lindakaawo wennyini Sheikh Ismail olina okuba omwesigwa, olina okuba nga omwagala. Oyogedde bimeka? Olina okuba nga oli mwesigwa gy'ali, olina okuba nga oli omwagala, olina okuba nga otuukiriza. Mukutuukiriza mwe muli obuvunaanyizibwa nga gw'obituukiriza weewadde kuba kyekyakuleeta ewa munno omukwano era gwe gwakugyeyi. Nsuubira nti omukazi alina okufumbirwa kuba mukwano si bwe guba gumuleese naye gwe n'ogukola nga te Ismail ali bibye ekidiira kibaaki tubeera kunoonyereza nti ekiri kye nagambye mujja ku layini yange nti embeera ekola embeera. Omusajja asobola okuba nga yeekuba ku mukyala asobole buli kimu kyonna. Wallahi weebali abasajja mu nsi muno nga simumanyi naye nga musajja muntu mulamu ebintu by'amaka bye abyagala nga bwe birina okuba mu butuufu naye nga gwe yeekubako ye ali bibye. N'omukyala bangi nnyo ng'afaayo mukazi wattu nga buli kamu akatuukiriza nga bwe kalina okukola naye nga omusajja gwe yeekubako akola atya. Ezo embeera zo gye nkyayagala tusooke tukkirize nti issue eno eri two-way traffic. Nti omusajja asobola okuba nga atuukiriza mwesigwa alina omukwano agusembeza naye nga omukyala takola ki. N'omukyala asobola okuba nga byonna bikolera omwami naye nga omwami takola atya. Katubuuza ki ekireeta embeera eyo kubanga yeesoboka kusaidiza omu tewali saidi egamba omukyala waaba ayogeragamba nti abasajja n'abasajja twagala tube realistic. Ebintu biri wamu, buli abantu bonna balina ensobi, abantu bonna batuukiriza. Naye lwaki abasajja ebiseera ebisinga obungi katwogere ku basajja lwaki abasajja tebateeka mu nkola abamu butonde bane temwerabiranga issue ya butonde ekontributinga kinene nnyo. Ayinza okuba obutonde obwo bwajja nga gye yakulira yakula byalaba era byaliwo wadde bakadde bafe ab'edda balinga bakola bulungi nnyo bafuga bulungi nnyo abakyala naye ate waliwo era n'abataafuganga bulungi. Tegeeza n'ono omwana waakulidde asobola obbiraba. Obutonde ayinza okuba nga ye naturally mukambwe wa boggo. Kati omwami we buli w'omuyiga nti omwami wange ye bw'aba ayogera abwatuka tegeeza gwe amuyize ate owekkakkanya n'osobola kyekiri kibagaa nti otegeera ddi wookoma senga otegeera tegeeza enjogera eno esobola ositalinga munno ndiwe n'obeera ne munno emyaka 10 ng'era temunneetegeera nti omwami wange alina entondo, omwami wange ayogera aboggola, omwami wange oba mukyala wange alina entondo, mukyala wange myaka 10
kanzireko hajatambira makombe obweyogedde wayogeddeko ekigambo obwesigwa n'ogamba nti amaka gasagabulamu obwesigwa awo fight kuba obukambwe bwabukoze ki bweyingidde n'ogamba nti okumanyawo okoma aho buli omu okumanya wakoma ako kenyini kenjagala omwami naze n'ebigambo bye mweyanziza naye mulimu ekigambo kyewunyisa nti amaka gatandika ku lunaku olw'essanyu tekitegeeza tujja kubeera nga bwemukola ki bwembeera bwe mwabeera bwe mutyo lwaki wajja wayingiramu ebintu ebirala kati mubadde babiri n'akasepiiki kamwe nga kano akopo kaffe niwajja wayingiramu abantu abalala ng'ate nabo bantu baawo nnyo kati omukwano gw'ogamba guno tugugabanya n'abantu bano abakoze eki abazze oyinza obutakitegeera nti nze nnyina omutawaana gwe nnyina olwali katolaba omukyala ayinza okufuna olubuto nnyini mulalemu okukimanya nti omuntu akoze eki akyuse nti omuntu gw'abadde naye kati alina ekimukoze eki n'atuukaawo baali bakutegula bakwanguyira ne bakutikkula n'otusanga kyayi nosanga tabikozeka kuki naye oyinza okulwawo okutegeera nti ono yakyuse alina ekyagenze kuki ku bwongo ekitali kya bulijjo omusajja n'akyamuka n'atabuka abalala baloopa n'okuloopa n'omukazi takyanfaako ng'omukazi atula bw'ati alinga ekisiki kyokka bambi ekimufuusidde bw'atyo si yembeera gyakola ki abasinga obungi tebatunulira biki ebigenda bizuuka mu maka omwo kati okuzaala kw'abaana oyo azaalibwa bw'amala okuzaalibwa ng'ovunaanyizibwa okola ki omwana afuluma omwana akaaba omwana okunaaba kati nyini mwagamba nti byonna olina okubyetikka wakati obufumbo bwa wano gwobeera busigaalu ate gwobeera ani omulala bamwitaagolola bamwitaani ayoza nayokola gwedobbi gwofumba emmere byonna nyinimu ayagala abeere nga bwe yabadde kati olulala okola nga tisaawe oli wano ogenda kuddeeka ate kati ekyo nakyo ekyobutamanya buvunaanyizibwa nti munnanga alina engeri gyakenderamu nga we yakubalira wali nga wakanye webabere mugole nyinimu omulidda ku mulyango kati wajja lwayigira ku ebyo nabyo nebikutabula kuba mukwano gwo takola ki tugambye nti buli omu bw'ategeera obuvunaanyizibwa bwe n'ebyo ebiyingirawo mu bufumbo oluvannyuma lw'okubeerawo ebintu bikola ki ekyokubiri seeka omukwano tegusobola kubeerawo nga omwatandika teri kitakaddiwa teri kitakyuka abaana bana bataano onsuubira okubeera nga bwe nali nkola ebirimu byonna n'obuvunaanyizibwa abaana bano katwafuna n'ekizibu kyokukola homework nakyo kyayingirawo oyinza okukolera abaana ki kakati nyirimu ayagala byonna nga bwabikola bwoba okola ki ekitasoboka nakatotawuka nomba mbadde mukola mwenna bw'otuuka ng'agwa mutebe nga wano oba ng'ayingira obuli oba ng'agenda naba ng'oyingira effumbiro ng'olaba mwana ng'olaba kiro kakati ate asuubira nti ojja kujja ng'era obunga obukyali nga bwakola ki tekisoboka bo benno bano tebalina kye bakyuka buli lunaku ffe olunaku tukola ki tukyuka ate okukyuka kwaffe tebakulaba kati ebimu ebyo bivaako agati omukazi anjemedde omukazi tampulira omukazi era ebiseera ebisinga tebitandikirawo nolokuba ono omusajja tamanyi nkyukakyuka jo nadde njogane ku masomero ninga ti abaana bawala mutunule enkyukakyuka omuzukusiza okusaala tagenda kusaala ate omubogolera ate omusikambula bwakuddamu obubi nti omwana gundi talina mpisa obwongo bwe bwakoze eki bwakyuse dda so siseeka kyenjagala okutegeeza nti amaka gano ebigatabula bingi naye bwe tudda eri Quran al Karim ne twesiga Katonda ne tusaba ne tulaajana oba oli awo tuyinza okukendeeza ki obuzibu tuyinza okufuna omugenyi kati nga bwe tugamba ffe tulina obujja omwami abeera n'abakyala bana obuwangaazi bwonna maama we amukwatula omujja ng'omwana we nakati omwana wange gwe nakuza ne mutuusaawo ne muyita n'atajja kubanga omukyala omukyala gati mwami wange nzize mwirako ki mwanyinaga nti omwana mama wange nze mbadde muwuliza nokutonaba okuwasa n'omwana w'omuwala akulinako obujja naga taata wange kati omwami oteekwa okugabanya ebintu kyobula nti ebiseera ebisinga mwanyina bwajja nti tojja kunyumba ne mukazi wange va wano akutudde oluganda nti maama wange bwolaba mukazi wange wamuyisiza bwe akutudde oluganda obuzadde kati abaami bano balina lwolu nnene esobola okumalawo emitawaana gyonna n'okugikiriza era ndoze omuwulidde akugambye nti wamufuna muli abo babiri najja yeetiika obuvunaanyizibwa abaana mbuzi tugaziye ekitegeera onsanga ndodinze akooye kati gwe n'oyagala akola lulinga mukyali babiri ekisooka okiweeko ekisooka omusajja yenna atamanya weakness ya mukyala we ku lubuto olusooka nyinza obutamunenya kubanga baaba akeefuna
tebanneeyiga era buli omu ayinza okuba akyasitadinga munne n'omukyala nga akyatya n'omwami naye ku lubuto olwokubiri olwokusatu oba omaze okusitadinga weakness za mukyalawo afaanana atya nga afunye olubuto. In the contrary, n'omukyala yenna atasobola kwesiga mwami we kumugamba nti mwami ndi kino nawe oba wabulabe nnyo mu famire yo wooli awakaawo kubanga ono gw'olowooleza mwami wo naye muntu tannakutegeerako first of all nti ofunye olubuto. Lwaki tonoda mugamba nti ndi lubuto? Kubanga ateekeddwa okutandika obisetinga from day one. Takimanyi n'okimukweka paka myezi 4 yalaba mbeera kukyuka. Oyo atakusitadinga nga kutegeera ali akusitadinga akulaba. Kyetwogerako kye njagala mumanye embeera zonna mu maka wekola tya. Bwe tuba twogera ku baana abayinza okuba nga tebawuliriza waliwo n'abasobola okusitadinga n'awuliriza nga bali mu myaka 10 bakyategeeragana era beemanyi. Ekyokubiri agitagambye nti omukwano gugabanyizibwamu. Kituufu gusigala weeguli togabanya kitaliiwo. Tatola okuba weeguli ku mukwano ogwo w'ogabanya nozza eri omwana gwe twayogerako nenga nti omwana otajja kuvaayo okujjawo nga tulina omukwano fe ababiri tusobole okumodinga omwana ono afuuke kye twagala era mulina okukkaanya n'ogamba nti nze kubanga wegutabaawo nze nja kwagala omwana afuuke kino ne maama ayagala afuuke kirala tutuuse mulungu njagala mumulira eno ne maama ayagala mumulira eno olwokuba temukkaanya temuyinza kukkaanya nga twali mukwano oba muyina abaana 10 omukwano gulina okusigalawo gwo gulina okubaawo wadde gubeera gugenda kukola gutya. Olwo twogera ku mukwano nabagambye nti tetwogera ku mukwano gwakuddawo kwesunaasuna. Gusobola okubeera nga mwesunaasuna mwekuba obubuna naye ate waliwo n'embeera nti omuntu wakomangawo nga temunnafuna baana nga hani wakugwako muti fone ne munyumyako mutudde naye time etuuse mulina obwana busatu ng'ate nabo bwagala obubuusa kati oba tukyasobola kubuusa mukyala naawe omukyala masikyasobola kuwaka okitegeera kyekugamba kyekyali mbuufu nze nkulaga omukwano byonna byonna ngezaako okutemeratemera nti ebyo tebijjaawo muki ate siyinza kubuusabuusa mwana ono nga we nabadde nnyingira nkakubira ekyokulabirako okimanyi nti wali abasajja n'akomawo nga bambi gyavudde oyo naye ali awo ng'afunye obuzibu bungi n'afuna ettu lyaleese musajja wadde niyo n'okutuuka ku mulyango n'asanga ng'awaka mukyala we bambi naye yafunye obuzibu naye nga takola atya kati olw'okuba lyakutinze bubi omukyala n'atasawana kulisaayo takoze eki n'afuna obusungu tamanyi omukyala bambi alina obuzibu awaka ate nange gye nabadde nfunye obuzibu kati otudde ku baami olina okwekontrolinga soka ositadinga embeera soka okutonyingira mukyala wo ayinza okuba tazze bulijjo ajja nakukulisawo naggulawo leero atumye omwana lwakuba alina ekyamusimbye tasobola nakutuula oba kuyimirira naye talina ate g'oliyakitiize waliwo n'abatuula nga yakyuse nga tasobodde mwaniriza nga mulamu ng'alinga wa bulijjo naye nga alina kye baamugambye ku ssimu era ng'agamba taata Sumaya waakomerawo we mugambirako ayingiddemu ekyo kitegeeza n'alagawo empisa embi taata abadde azze nettu n'alisuula eri omwana yamwaniriza atera okutuula mu ntebe tatuddewo agenze mu kisenge tukkidde mu kinaabiro kubanga embeera gy'asanze awaka omukazi amukuba liiso limu kubanga bamugambye ebigambo oba olengera embeera eyo tulina kontrolinga biki bye tuwulira ebijja mu maka gaffe bwe baba boogera ku mukwano gwo okimanyi nti waliwo abakyala oba abaami ng'osobola okwogera ku mukyala w'ekintu n'agamba nti ekyo nkukakasa olimba mukyala wange tayinza kukikola okukakanya oli abireeta kanzireko ewajatyamina makumbi obadde okyali waggulu ng'otugamba nti buli omu obutamanyawo okoma n'olaga points zo n'ogamba nti we twatandikira twali bantu babale naye kati obuvunanyizibwa bweyongeddeko tugaziye mu maka omwami kyatasobola abaami ebiseera ebisinga ndowooza tebategeera abakyala nti waba ayagala saavisi obuyambi bwe ndowooza tayinza kumanya nti waliwo emirimu emirala egyeyongerako omukazi omukyala ono alina obuvunanyizibwa olwabwajja bumweyongerako ogamba yagaziwa kyetegeeza n'okulabirira okumu okuku ne kukendeera tukubeera nga kuddawa kakati bino byennyina ate ye tankwatirako ate ayagala te ebyenga bwe nabikola nga mbikola ekirala kiyinza okubeerawo ate tirindakuba tunagenda kukwetiyegwe ate kakati ono wakugambira nti kati oba bususi
kanyogereko ate byakugamba ebyo byonna bibye kubanga Abikola nga twagambye bw'aba tuwasa omukyalo gwokubiri yagula hijabu 2 yagula esefuli 3 yabeera n'abako 2 ebyo byonna ebitawana gyabwongo kati tutuna nti oba oli awo mu maka muno mwabuzeemu awumbawumba ne tufiira bameka kubanga maama wo bw'aba yazze ayinza okuga nti wategedde mu mwana wange nti omukyalo ono yasoba nze mulabyeko okutuula n'atuula bw'atyo nkulasituka wansi tali yekka kuba seeka kyagamba kizibu omukazi okugamba nti nina olubuto obeera ogamba nti oba kiki oba mbadde ki oba nakola ntya kati omuntu ono omukulu omulala alina kyatuyamba mu kutegeera ensonga zikoze eki akagendeko ewaabwe ninga ye bakaja omukyala ne muleka mbulire ne saati zange tezigolode gwobeera onenya buki bunenya lwaki twakitwala wano nti abakyala balina okukola ebyo byonna tetwakikwata ndi bina balina okubikola nokera ku makya alabe sokisi alempale buli twakikwata bwekyo bwekiri naye nga si kyekituufu bw'aba mukwano ogwo nzita okumutika obuvunaanyizibwa ofaanana bwe butyo nga buli kimu kyonna yateeka okikole okyali buli weebase mukwano gwo lwaki omutika obuvunaanyizibwa ofaanana lwaki tomuyambako ku nsonga zo ku nsonga zammwe bw'aba ddala ngaokasanikala kubanga njagala tukkirize nti omusajja yateekwa okwagala omukyala okusinga omukyala era omukwana abantu baagana bonna kyenkanyi omwatta munne byolaba olwaleero omwami yateekwa okuba era tunolabe ngaomwami yatandika ensonga z'obufumbo omwami n'agula kano naleeta akaweta n'agamba mukyala akasange bwekuba nagamba esisuuka zo n'ateeka byateeka mu keesi ebigenda okusanyusa kati olwaleero wano bwe tuyingira mu nnyumba nga ndi mukwano gwo ebintu ebimu nawe bikola eki binyambeko nga mukwano gwo byonna tubyekutukolere wamu oba tobyekolere nyambaako nange tuyambagane tusobole okutambuza kyetukola ki kyetwagala totunatuga nti amaka gabwe tugambye tigajja gagaziwa tindako abakisazi mulina kano singa simugerera n'akwata akantu kakoozi oba akuleetereko amazzi ojja kumufuula kumumanyira aluddeyo ye tajja kujja kukima mazzi kyekibale tajja kujja kuleeta bintu kyekibaleetera semwogerere ssebo kanjogere naawe gwendaba omweyogereze takusuuza ki kayanzibwa obuvunaanyizibwa bwe katonda gakusasulamu empeera owuliriza otya nti gundi yagambye ekyo kiyinza okugaana okuleeta amazzi gawo mwawaka nti gundi yagambye omukyala alina omwana lwaki tebamulinda nga amazzi yagaleseewo lwaki osooka n'agalekawo nalyoka agenda bw'onoobanga amaze okutunula n'ogamba nti mukyala wange alina olubuto katugeze mukyala agenda kufumba amazzi tetugalina waali badde wagasikadde negayigira mu nju oba ekyo nga kiremye amazzi leka ngaogaleese kwata ebidomola genda obisitula essebo ku taapu ojeega obirengeza obinteeraawo nsobole okwoza engoye n'okulabira abaana njagala mumanye nabagambye embeera yekola ki yereeta yekola embeera bangi babikola n'okuwaata emmere ne bawaata n'okufumba ku mwaka ogumu paka kwetaano n'okweyongerayo naye embeera yekola ki yereeta embeera kati embeera bwetuuka buli omu balina enzikanya yaabwe maka gaabwe owagambe nekinneeri gye bakulira agenda giri awo kati tayimu etuuka ng'omusajja ajja kwagala omukyala abeere waawaka bamubakanaga nti beerawo nja kubanga nkubangayo ne ku ssente era omukyala agamba nze ntakiddwa kugenda kukola okitegeera okugenda kw'omukyala okukola nga tekuliiko kukkaanya na mwami kati waliwo akozesa obusungu bona ebintu bino njagala kugenda embeera ekola ki nga oli bwabeerawo nga waliwo okusikangana omugwa mu kusoma kw'abaana okakkana ng'omu baawukanye omukyala agenze walala omwami agenze walala tolowooza nti omwami ajja kugenda ewammwe ekibuga gy'olaze akusanzengayo fiizi z'abaana ng'agambye abaana bandekere wano n'ogaana ali n'omukulu esimu nti tebasoma oba obusungu agamba no nagamba abaana bandekere nze nja bakola kuwagenda nabo bikole abanga babaati abatali babe embeera ekola embeera obulungi ataba kusala mu tv bwetyo bwe tuli tutunuulidde embeera ereeta obukambwe mu maka ne biviirako amaka gaffe okufuuka eddwaniro tubadde ndi ne Hajjati Amina Makumbi omuwulira ndi ne Mukulu Ismail Semogeri omuwulira era kakati njagala Mukulu Ismail wumba osiibule tuve ku mpewo okuwumba kwange ngamba ti bwe tunaaba twagala okumalawo obutabanguko tetukonyeeko ku saidi ya gavumenti yonna tukyajja mu maaso tukyagenda bingi nnyo ebireesa obutabanguko mu maka wallahi bingi tekabe tekinologi ono gwe tulina mu dduniya bye tuyinza okubonako biri awo basajja babeera waka ali mu buliri ali ku whatsapp lwaki omukyala naye mukazi naye muntu lwaki tanyiiga oli mu whatsappinga n'abantu tegeeza obwesigwa bwe bunaabeerawo naye ng'ekikulembera byonna omukwano singa tubeera n'omukwano awaka
tugenda kwesigaŋŋana, tugenda kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe, tugenda kubanga twenkanyankanya mu kusinziira ku busobozi bwaffe amaka gatambule, obutabanguko bubeere nga bukola butya butebenkera oba buggwawo mu maka gaffe. N'olwekyo abatuliza abalungi, abatulaba abalungi, mbasaba munoonye amakubo agasembeza omukwano gwammwe gusooke gubeerewo. Buli omu okwetoowaza kikulu nnyo, okwika ambonensi eno nkulu nnyo. Ezenkanankana ebisikiti ezikola olwokuba oli musajja tekitegeeza tosobola kugamba sorry. Bannange sorry kikulu nnyo. Simogera olabika tojja kusiibula. Sorry kikulu nnyo. Siibula. Kyesiibuze ekyo. Sorry. Hajjati Amina, akatalekeka tuve ku lutimbe gaggadde. Tuyanziza funa akakisa kano kwaako ebigambo bitwogera. Era nga tusaba Katonda nebadde bibi nga tebiyise ku nnimi zaffe, Allah abeeralize nebijjukira. Ate ebirungi mbere nga tukkiriza. Naye nja kuyisaawo kagambo kano nti nga 22 omwezi guno. Ewattuba. Inshaallah. Ewaffe ewattuba. Tubayita mwenna abatulaba mugambe n'abalala. Tujje kusobola okumaliriza omuzikiti gwaffe. Olwedde twagusereka dda. Twagala kuba plasita, enzigi n'amadirisa. Omuzikiti ogwo wabyafaayo kubanga ettaka lyatuweebwa mukyala. Era n'abasinga okulabira okukola ku mulimu ogwo bakyala. Era nga nze nkujja ddawa ku nsonga eyo. Alhamdulillah. Weebale mu. Twongere okunyweza kubanga emabega gye tuvudde abakyala tetwabeeranga mirimu gya busiraamu ne wona okutulawo kwogera nga baseka baga nti oyogera ki omukyala ayina se nasi ne falaki tekumala naye katulwale nti omukyala yasooka okukkiriza kalimati la ilaha illallah Sayyida Khadija. Omukyala yasooka okufiira eddiini eno Sumaya. Omukyala Salama aga nti ekitundu mukijje ku Aisha ekyeddiini. Kitegeeza nti abakyala muveeyo ku nsonga zaffe zino ez'obusiraamu, mujje ku muzikiti gwaffe gw'ebyafaayo tusobole okuba nga tukola ki? Bombo Road mpozi. Bombo Road wayitibwa Bwetuba. Bwetuba mu kulagira obulungi bw'ova e Kawanda nga tunatuuka Matugga. Waliwo eddwaliro eddene Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar awo okuva e Kampala. Ngamba okuva wali ng'ovudde Kampala. Kampala watwalira mu 25. Naye n'abatali baakono n'ab'embalala n'aba mwena salaamu gyekoma mujje twenyagire empeera ku nsonga eyo. Kubanga kuba nti omuzikiti ekifo kirudde ku kya mukyala. Yatuwa eka 10. Allahu akbar. Twagala tubeere nga twongera omuzikiti ate naye tuwanike emikono. Allah amusaasire. Ate naffe Allah atuwe bukye ku nkyanga omusana yaguzimbi. Amina. Nga naffe tuwaddeyo amataka. Sibula Hajjati kadde katulidde mpinga. Bane twebaza naye ekigambo ky'amakamba simulanga amagamba buli omu atunulira amaka nga bagafaanana ayongere okulongoosa okusonyiwa n'okusaasirigana ng'ate twesiga Katonda tukuze abaana n'abaana bakuze bannaabwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bwe mbadde n'abagenyi bange mubalindirire omulundi omundi era nkyatambula nabo ku nsonga eno ey'amaka. Babagambye nti omukwano wanda kugamba nti okumanya buli omu amanye wakola ki wakoma tujja kuwona entalo maka. Asiya musana gegange atakumira mpeera bankomere mama omulonzi mwasiti gy'oli nkwagala nnyo mweraba.